atenderezebwenga agulubizibwenga awebenga ekitiibwa amawanga gonna gamushinzenga mu nnimi zaago bweza bwakabaka kinene ne maama nabenene abasebe ne banyabo bakadde bange maama Sengakula Nama muko abazzukulu bakadde abazaala Sengakula Nama mulamu Kyogaya tiimu yonna taata Matiya Kakumirizi ne maama taata Muwonge n'abantu abalala bonna Kiwanuka Brighton Youth Parliament bakabona bannabona kabona Kato Muwanga Senkandwa omutambizi omukulu kabona Kasiko Mutaasa webale nnyo webalire ddala njagala okusiima maama Nalongo Nansamba President General w'abasawo b'Ekinansi maama tukusiima ne ttiimu yonna twagala okusiima taata Nalongo Nansamba mutongole taata oyo bagambye nti maaso omwami ow'amaanyi wabeerayo omukyalo w'amaanyi taata Sejjemba yimirirako basebo ne banyabo Nalongo Nansamba mukazi mufumbo oyo ye bbaawe era ye w'amaanyi gyali tweyanzizza ne famire yonna mwebale nnyo mwebalire ddala njagala kwebaza senga wange omulungi Senga Namazzi Senga Namazzi oyo mukwano gwa Sengakula Nama Senga Namazzi njagala okuyimiriza mwannyinaze anzirako banaakulabira waajati situka booti bakulabe jjajja Lugayaavu takimanyi nti anzira ku mugongo ajati wajjala bibi atenze ndi wa buwangwa naki jangu ajati ono yadda kuno mu maama ne taata naye ebintu twasalawo ye yasigala eri gye namugaba atenze ndi eno webale kujja avudde Ndagwe ye Sekkati wa disitulikiti y'e Lwengo mu Busiraamu agambye mu kusanga alinayo ddalasa agenda kusomesa bantu bagambye tolera kale abantu batolere kusaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa inna lillahi raji'un. Saba Allah wa kitiwa asasiro mugenzi waffe amusonyiwe ebyamusobako ng'omutonde. Weddire yesenga w'abaana jalla jalaalu njagala okwebaza mwannyinaze eyawa Sengakula Nama ekimuli basebo ne banyabo mwali mukutteko katono wakukwata bukwasi bamusitudde kuva bweyogerere ne bajja nga bamukutteko oyo ye yawa Sengakula Nama ekimuli njagala kutuukiriza kigambo kya muzzukulu wa Kasamitala nti ffe tulina omukwano ogwaddala abantu abo bonna mannyinaze bamuleete abuuze ku mukyala we asituka munnange ku lw'omukwano gwa maama ono abadde mukwano gwe nnyo bamuweeraawo kale bamuweeraawo mukyuse kamera ebigambo bibiri abuuze Sengakula Nama. Beebazizza nnyo bannaffe abazze okutukungubagirako tweyanzizza tweyanzeege mwebale nnyo mwebalire ddala neebaza omukyala gwe nawasa twagala tulaga omukwano tetujula n'akatono mukyala wange neebazizza nnyo kubanga nange tonjuza ate n'omukwano gwange asigala ate magana mukama abeere namu. Abasebe ne banyabo kabona Kasiko Mutaasa webale nnyo webalire ddala njagala kwebaza abantu ba Ssebbogo singa tuuse eddoboozi lyo limuwaali tuuse bantu ba Katonda bweza nnyo wa Mukasa ne maama ne Mukasa erinnya Namazzi Bulagayi okuva e Nabulemu bannange basebo ne bannyabo nze neebaza bwebaza
mwebale nnyo omukwano gwe mutulaze mwebale kwagala Senga Kulannama. Senga Kulannama agambye ono ye musajja gwe yali ameesinga mu bulamu bwe. Nange maama ntuuse eddoboozi lyange eri famire yo gwe mukyala gwe twali tumiisinga. Tweyanziza nnyo tweyanzeege bannayo kamisana tekabulamu. Basaba ne bannyabo mbeegayiridde nga mbakwasa Omukama Katonda ffe bannakannabulemu tuli bantu banaku nnyo nga bwe mukimanyi. Tusaba buli alina ekinyiizo ku Senga Kulannama ku mutabani wange Jjumba Lubowaali Gaweesa amusonyiwe byonna musobole okumukuuma obulungi. Tweyanziza nnyo mutabani ne famire. Webale nnyo webalire ddala. Basaba ne banyabo tujja kusituka nga famire temufaayo tutwale embuga ezo bazze nga bazze okuwerekera maama ekitundu kiri. Njagala kukugamba kigambo kimusebo w'ekitiibwa ono yatwala abalutta nsozi jjajja Lugayaavu ne bw'oyogera amannya go taata olw'omu atenderezebwenga Mukama agulumizibwenga obwenga ekitiibwa amawanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaago weewaawo. Abasibo ne bannyabo ssebo taata Saawa Kabona bajjajja b'abaana mwenna mugole waffe maama Senga Kulannama bannange kitalo nnyo kitalo ddala twakuumye bubi nnyo okuviibwako mukadde waffe oyo ssebo taata Mukama abatukumize. Yewaawo jjajja Saabalota ssebo ow'ekitiibwa ndi mugezaako baaba lutalo ab'enkima oyo Kiggundu singa saabadde naye saalibadde nga nsobola okukola byonna. Baaba lutatomu omuzindaalo njagadde mubalaga oyo yafuukira ddala ndera webale kuziika maama. Basibu ne bannyabo maama oyo sisobola mwogerako. Kavitoni music ndowooza mumanyi ne maama sisobola mwogerako. Maama abadde mukwano gwange. Maama Katonda wabajjajja akuwe omukisa. Maama Katonda akuwe ekimmula eky'emirembe. Maama Mukama Katonda akukuume. Maama toberebanga kubeera magombe n'otuwanirira eri abo abantu bonna abagezaako tulaba obubi. Nze nakakasa amaanyi g'omuzimu ku mwana omulenzi bamuyitaani ow'ebinyaanyanyaanya yani Sona Beni yagamba maama tiweebaka magombe ng'ekyapa kyange sinnakifuna ennaku tizaaweze 7 ne bamuwa ekyapa. Maama teweebakanga magombe eri abantu bonna abatulwanyisa abo abatwogerera obubi. Maama tukusaba tukaddiweko nga ggwe. Maama tukusaba tukuze bazzukulu bo. Maama tukusaba tukuume famire weebadde tukuume famire. Njagala kakasa mukunja abazzukulu bannaalongo tugenda kubeera nammwe paka era abadde alowooza abantu b'emutungo nti amakama ga maama gajja kusaanawo. Nze sirimuko. Nze ndi mwana wa Sesiriya ow'okutaano ndi mwana we ow'omukaaga. Bassebo ne bannyabo oyo ye maama gwe mbadde nasigaza. Taata namuziika maama ne muziika kati n'ono muziise kati nsigaza Senga Kulannama maama wange nga tukuuma abalala. Nze Senga Kulannama si mukyala wange. Senga Kulannama maama wange kubanga yannyonsa. Maama Mukama Katonda bassebo ne bannyabo tondizimu Fesikwaya baaba Kiggundu basajja bakasa abayonza Kabona Kakkata jjajja Buyondo maanyi ga Lubaale Ssaalongo Ennono TV mwenna bannamawulire mwebale nnyo okubika maama waffe yonna. Njagala kwebaza DPC atwala poliisi y'e Busunju nebaza ow'ekitiibwa OC Station OC Side
bonna abatukoledde ku bukuumi ate nga mugenda kusigala nga mukuuma maama wange. Julius Funeral Service muyimirireko. Bassebo ne banyaba basawo b'ekinnansi abo be twakola nabo endagaano be batuziika. Twateesa ne batuwa abafu 10 nga titunnasasula. Kaakati buli muntu afanga wa bujjajja wa buwangwa na nnono wanzikiriza tujja kumuziika n'ekitongole ekyo kubanga twamala okusayininga nakyo. Mwebale kuziika bantu baffe, mutwebalize mwami Kiribati ne Mulangira bannannyini kampani eno abatali wano, mwebale kutukolako buki bulungi. Njagala kweyama nammwe maama ennaku 7 ng'amaze okutekebwako mu mabo ng'ennyumba ye yonna emasamasa ng'endabirwamu ng'era bwe twakyogedde. Maama tugenda mukuuma bulungi awummule mirembe. Julius n'abazimbi timugenda kuvaawo, ngenda kuva mu kifo kino nga maama amaze ogendako mu mabbo. Era njagala okutegeeza abantu bonna senga Kulanama obaddayo e Kampala oba mwe mugenda, nze ngenda kukuuma maama mpaka nga tumaliriza ennyumba ye. Katonda w'abajjajja Baba Kigombe Sekuritale Saabalambi w'ekitongole ky'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono, Baba weebale nnyo, weebalire ddala. Saabalambi yimirirako bassebo ne bannyabo, oyo ye Sekuritale General w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono era ye Saabalambi, weebale kutulambika bulungi. Njagala kubategeeza nti olwaleero luno nga maama tumutereka lunaku lwa 5 jjajja Lugayaavu olunaku lwajjo olwaleero lwe tufunye NGOs mu butongole ng'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Maama atandise okukola ebyamagero, baali bagituma ebbanga yonna naye bagisayinize leero ate nga tuli wano. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njogedde ebigambo bingi naye nsaba mu nsonyiwe bazzukulu ba Wamala banegwe sikonyeeko olw'obudde aboogezi baki bangi, naye maama takyadda. Sebo w'ekitiibwa MC Master of Ceremony simbirako wana bantu tebakumanyi. Basebo ne banyabo ye yawasa senga Kulanama, ye yateesa ne maama, ye mwogeza yayogera ku mukolo gwaffe. Sebo njagala kutegeeza tuwezezza emyaka 7 mu bufumbo obutukuvu. Era mu myaka 7 tulinamu abaana 4, nze ne senga Kulanama. Omulimu situgukoze Katonda wabajja